mu bibuuzo nalwala naye era I've made it. Okuzuukuka ekiro tebibadde byangu naye nebaza Mukama. Tubadde tulima, tubadde tusuubula byonna ne tusobola okuba nga tubeerawo. Okukolera awamu n'abazadde ate n'abayizi okunyiikira n'abasomesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe bwabakwasibwa ebituyambye okubeera atuuka ku buwanguzi obw'omulundi guno. Nebaza Mukama yanyamba. Ebizo byakomewo nga nkoze bulungi nga nayitidde waggulu. Nzabadde kasite kyabwe naye bansanyusizza nnyo baana bawala n'okubanga akabanga akatooke tubadde nabo basobodde okuyitira waggulu. I successfully managed to get 19 points, and it is just because of my hard work. St. Mary's ekoze bulungi era results suubira tugenda okweyongera okukyusa results mu East. Right now, the results were extremely fabulous. Subira kola medicine omusawo yasaba abantu mu ggwanga. Katonda yannyambye n'abasomesa bange n'abazadde ne nkola point 17 era nga subira okubeera omusawo. Basinga mu 2014 era Miro yasinga mu Uganda n'afuna obubonero 8 era n'asalawo okudda wano. Compared to last year, this time we have performed better. Wow. Actually putting effort into books. I'm very much impressed with our performance this year.